Paul Jingo wano batongole nkomyewo olwaleero njagala kwogera ku a drowning man. Mu Lunyanyimbe omuzungu agamba nti a drowning man touches every straw. A drowning man touches every straw. Nti buli omusajja bw'ababbira oba omukazi oba omwana omuntu ngabbira yekwata ku buli kintu kyalaba. Ne bwe kaba kasubi akekwatako, ne bwe kaba kaveera akekwatako, ne bwe kiba kidomola akekwatako, alowooza nti kyekigenda okumuzzaayo waggulu. Kitegeeza ki nti omuntu ng'ali mu bizibu bingi atandika okuyiiyiriza kiki ekigenda okumuzza ku mulembe, oba kikola oba tekikola, oba kimulekera ekitiibwa oba tekimulekera. Lwaki njogera bino? Waliwo omusajja mukulu abaddeyo sayidi z'ebusoga ng'akuba kampeyini n'agamba mbu Bobi Wine bwe yali ewaffe e Mubende n'alyoka agamba abantu mbu simanyi bw'anaalinnya ku bukulembeze bw'eggwanga kyagenda okusookerako kukwata Museveni amuggyeko omutwe. Bobi Wine ng'ayinza okwogera ekyo nti kwegamba agambe bannayuganda abalage nti bannayuganda bakube nnyo engalo nti tufunye omutemu asinga Obote, tufunye omutemu asinga Amini, mbu basanyuke. You think he's stupid? Mulowooza musiru ayinza okukola statement ng'eyo era bamuŋooleddewo ne bamugamba holimba. Nezijukira n'omusajja omulala era gwe baŋoola ndooza ne bamukuba n'obucupa ndooza kata Larry ekomaawo. Kyenvudde ngamba nti a drowning man touches every straw. Omuntu bw'ajjula ebizibu ng'alaba takyalina lugendo atandika okuyiiya ono mulemesezza ntya, ono asigadde atya wansi, lwaki ampitako, kamukonjere, kamuwaayirize, kanjiye ebitaliiyo, kamukyayise, kankole biki. Bya bwereere nabagambye, touch not the anointed of God. Tokwata kwoyo Katonda gwayiyeeko mafuta. Katonda bwe yali aleeta Dawudi mu Bayibuli erina okusooka okukyayisa Sawulo. Sawulo yali musajja w'amaanyi. Bagamba mbu lwali lwenzinga lulungi, lugogofu, lulina akanyama, lulina 6 packs, mbu nga lumyufu lwaboobera, nga lunyuma okulabako. Okitegeera? Era Katonda n'alukozesa ebintu bingi, naye bwe lwatandika okuva ku Katonda ng'asitula Dawudi amugja mu nte, mu busa bw'embuzi, mu busa bw'ente, mu busa bw'endiga eri emmanju eri awatagenda bantu. Yasooka kukyayisa Sawulo n'alyoka aleeta Dawudi n'amuteekako, kubanga ekyo kyekyali ekiseera kya Dawudi Katonda nga yakiteekateeka. N'olwekyo olwaleero gwe bwoddawo n'otandika okwogerera Kyagulanyi n'omwogerera ebikyamu tolina kyogenda kukyusaako. Ne bw'onoobagamba nti tumusanze akutta akaana ka mwezi ka lunaku lumu ng'akarwepinga wali, teri agenda kibirivinga. Ne bw'onoogamba nti tumusanze afumise omuntu ekisu, wuuyo akifumise, teri agenda kubirivinga. Ne bw'onoogamba nti wuuyo kale kati yasinga abanywi b'enjaga ku nsi yonna, teri agenda kubirivinga. Ne bw'onoogamba tokyalina ky'osobola kwogera, because ono ali mu nnaku ze, ali mu myaka gye, ali mu mwezi gye, ali mu ssaawa ze, ali mu budde bwe, buli kimu kiri ku sayidi ye. If you can't beat them, join them. Mulekera okonjera, tekirina kyekigenda bagasa. Ensi yaffe esobola okugenda mu maaso. Tulabe ku birungi, tulabe ku baana b'abaana baffe, emirembe gibeere ku ffe. Nkomyawo munsonyiwe bennumiza. Mukama abawe omukisa. Nsigale Paul Jingo wano, mbaagala nnyo ku lwa Uganda n'ensi yange. Ciao. Amanya n'eddoboozi simulala wabula Paul Jingo wano batongole nkomyewo olwaleero njagala kwogera ku a drowning man. Mu Lunyanyimbe omuzungu agamba nti a drowning man touches every straw. A drowning man touches every straw. Nti buli omusajja bw'ababbira oba omukazi oba omwana omuntu ngabbira yekwata ku buli kintu kyalaba. Ne bwe kaba kasubi akekwatako, ne bwe kaba kaveera akekwatako, ne bwe kiba kidomola akekwatako, alowooza nti kyekigenda okumuzzaayo waggulu. Kitegeeza ki nti omuntu ng'ali mu bizibu bingi atandika okuyiiyiriza kiki ekigenda okumuzza ku mulembe, oba kikola oba tekikola, oba kimulekera ekitiibwa oba tekimulekera. Lwaki njogera bino? Waliwo omusajja mukulu abaddeyo sayidi z'ebusoga ng'akuba kampeyini n'agamba mbu Bobi Wine bwe yali ewaffe e Mubende n'alyoka agamba abantu mbu simanyi bw'anaalinnya ku bukulembeze bw'eggwanga kyagenda okusookerako kukwata Museveni amuggyeko omutwe. Bobi Wine ng'ayinza okwogera ekyo nti kwegamba agambe bannayuganda abalage nti bannayuganda bakube nnyo engalo nti tufunye omutemu asinga Obote, tufunye omutemu asinga Amini, mbu basanyuke. You think he's stupid? Mulowooza musiru ayinza okukola statement ng'eyo era bamuŋooleddewo ne bamugamba holimba. Nezijukira n'omusajja omulala era gwe baŋoola ndooza ne bamukuba n'obucupa ndooza kata Larry ekomaawo.
kyenvudde ngamba nti a drowning man touches every straw. Omuntu bw'ajjula ebizibu ng'alaba takyalina lugendo atandika okuyiiya ono mulemesezza ntya ono asigadde atya wansi lwaki ampitako kamukonjere kamuwaayirize kanjiye ebitaliiyo kamukyayise kankole biki byabwereere nabagambye touch not the anointed of God. Tokwata kwoyo Katonda gwayiyeeko mafuta. Katonda bwe yali aleeta Dawudi mu Bayibuli erina okusooka okukyayisa Sawulo. Sawulo yali musajja w'amaanyi. Bagamba mbu lwali lwenzinga lulungi lugogofu lulina akanyama lulina 6 packs mbu nga lumyufu lwaboobera nga lunyuma okulabako. Okitegeera era Katonda n'alukozesa ebintu bingi naye bwe lwatandika okuva ku Katonda ng'asitula Dawudi amujja mu nte mu busa bw'embuzi mu busa bw'ente mu busa bw'endiga eri emmanju eri awatagenda bantu yasooka kukyayisa Sawulo n'alyoka aleeta Dawudi n'amuteekako kubanga ekyo kyekyali ekiseera kya Dawudi Katonda nga yakiteekateeka. N'olwekyo olwaleero gwe bwoddawo n'otandika okwogerera Kyagulanyi n'omwogerera ebikyamu tolina kyogenda kukyusaako ne bw'onoobagamba nti tumusanze akutta akaana ka mwezi ka lunaku lumu ng'akalwepinga wali teri agenda kibirivinga. Ne bw'onoogamba nti tumusanze afumise omuntu ekiso wuuyo akifumise teri agenda kubirivinga. Ne bw'onoogamba nti wuuyo kale kati yasinga abanywi b'enjaga ku nsi yonna teri agenda kubirivinga. Ne bw'onoogamba tokyalina ky'osobola kwogera because ono ali mu nnaku ze ali mu myaka gye ali mu mwezi gye ali mu ssaawa ze ali mu budde bwe buli kimu kiri ku sayidi ye. If you can't beat them join them. Mulekera okonjera tekirina kyekigenda bagasa ensi yaffe esobola okugenda mu maaso. Tulabe ku birungi tulabe ku baana b'abaana baffe emirembe gibeere ku ffe. Nkomyabo munsonyiwe bennumiza Mukama bawe omukisa. Nsigale Paul Jingo wano mbaagala nnyo ku lwa Uganda n'ensi yange. Ciao. Amanya n'eddoboozi simula wabula Paul Jingo wano Batongole. Nkomyewo olwaleero njagala kwogera ku a drowning man. Mu Lunyaanyimbe omuzungu agamba nti a drowning man touches every straw. A drowning man touches every straw. Nti buli omusajja bw'ababbira oba omukazi oba omwana omuntu ng'abbira yeekwata ku buli kintu kyalaba. Ne bwe kaba kasubi akeekwatako ne bwe kaba kaveera akeekwatako ne bwe kiba kidomola akeekwatako alowooza nti kyekigenda okumuzzaayo waggulu. Kitegeeza ki nti omuntu ng'ali mu bizibu bingi atandika okuyiiyiriza kiki ekigenda okumuzza ku mulembe oba kikola oba tekikola oba kimulekera ekitiibwa oba tekimulekera. Lwaki njogera bino? Waliwo omusajja mukulu abadde eyo sayidi z'ebusoga ng'akuba kampeyini n'agamba mbu Bobi Wine bwe yali ewaffe Mubende n'alyoka agamba abantu mbu simanyi bw'anaalinnya ku bukulembeze bw'eggwanga kyagenda okusookerako kukwata Museveni amuggyeko omutwe.